Yes, ekkubo lyo si ddungi nga bwe tuli kulaze era amazzi go gasazeeko abantu b'eno naye tubalina tugenda kuba nga tunyumyamuko nabo ku nsonga nnyingi. Njagala kusooka n'ono anko yasaabaza abantu naye ssebo kaakati ogenda kuyitawo wano. Awo era tusaabalawo busaabazi pikipiki mugenda zisaako obwato wansi. Era ndowooza ekyokukola tetukyalina kyakukola. Lino ekkubo lwaki libadde bwe liti ebbanga lyonna? Waayi ndowooza bakulembeze bweno bwe buzibu. Mulonda bubi. Oba oli awo. Kaakati nina ensonga ziri bbiri zokka ze njagala okunyumyamu naawe. Okusookera ddala sooka ombulira erinnya lyo. Ye Ssemugga David. Ssemugga David. Ssemugga. Ekkubo lino okubeera nga liri bwe liti naddala mu sizoni eno olowooza likosezza litya ebyenfuna n'ebyentambula y'abantu n'ebintu? Bukozesezza ab'akatale wano eno mu sente zikyalabika kuba abantu babeera bayita eri Nansana tebakyasobola kuyita eno ate nga ffe tukolera eno. Ekitegeeza temukyalina be musaabaza? Tewakyali. Gwe okolera wano oba obyanza bubyanza? Mpitamu Buyisi, kolera Lugoba. Okolera Lugoba? Tweyanze geeka tweyongereyo wano mpola mpola tunyumyemuko n'abantu abakolera mu kitundu kino batuwulire ekkubo libakosezza litya. Mami wasuza otya? Yesooka otunule wano mu kamera tunyumyemu amannya gaffe. Nabankema Eva. Nkulaba okedde kuteekawo maali naye ekkubo lifaanana nga bwe lyagala. Ekkubo okubanga lifaanana bwe liti ate nga sizoni ya nkuba. Kikosezza kitya bizinesi yeno? Naye amazzi gatutawaanya, abasuubuzi baba batini batya okujja. Kuba ateeberezaamu ekkubo, entambula babaseera. Byonna ne biba nga bitukosezza tetukyayinza. Kati entambula ekkubo bwe liba lifaanana bwe liti entambula erinnya erinnya babaseera nnyo ate nga baba tebaagala batambuza. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola mpola. Tuli eno Katooke. Tunyumyamuko n'abantu mu kitundu kino balina ensonga zaabwe zibasumbuwa nnyingi. Ekkubo lifaanana nga bwe lifaanana. Ekkubo lyo lifaanana nga bwe lyagala. Wano wendi waliwo sitoowa batundawo mmere ya mpeke, muceere. Otunda muceere na kyajati? Super. Muceere super. Gwe tufumba wano gwe mulungi wano ewa matovu. Gwe mulungi? Mugusuubulawo ogwo omulungi? Simanyi bagusuubula, ffe tugula buguzi. Ezironga ziguwooma. Sooka otunule wano mu kamera tunyumyemu. Olwaki? Toyagala kamera? Yakola ki? Tewali. Mami wasuza otya? Tuli bulungi. Muli bulungi? Sooka otunule wano mu kamera tunyumyemu. Ndeka mukwano nze ndi mu by'abantu bajja ffa. Bajja kukola ki? Kufa. Nga bakulabyeko? Anti ndi kuleeke matovu. Oli kuleeke matovu? Kaakati eno yafuuse nnyanja. Ya mugagga matovu. Nnyanja ye. Oluguudo baalukola naye ate amazzi tegatambula. Baalukola nga lufaanana bwe lutyo? Bakyalukola naye batereezeemu abantu bakole. Tetulaba nga amazzi tegatambula. Amazzi tegatambula mangi. Kyekyo kye tusaba gavumenti. Entambula y'ebintu n'abantu biri bitya? Kale katweyongereyo mpola mpola. Abantu bagamba ekkubo ddyo lirabika nga lyabasuseeko era nga bw'olaba ekkubo bwe lifaanana ne we tuyita tuwammanta wawammante. Amazima gali nti ekkubo ly'e Nansana liri mu mbeera si nnungi yadde naye ekirungi nti olwaleero abantu abatuuseeko bakuba omulanga gwabwe gutuuke eri bekikwatako. Mami insikaamu ku mukono ingire inveeyo. Wasuze bulungi? Nasuze bulungi. Jibale? Kale ssebo. Bitambula bitya? Bitambulawo ebitowo ebityo ssebo. Kakati ndabawo wano karoti, ndabawo wali lumonde ne muwogo. Otunda ki? Sirina kyentunda. Ozeggula buguzi? Mbadde nzize wali ku mobile money. Kakati nga toyise eri ndaba oyita eno bbali obuzibu bwavudde ku ki? Mazzi kujjula. Muyina bizibu ki ebisinga okubasumbuwa wano mu Katooke? Ebizibu ebisinga otuluma kubo naawe nga bw'oliraba. Ekkubo. Kati okuva eno okutuuka e Kampala transport wa ssente mmeka? Luli ekkubo we libaddamu batutwalira 2 naye kati baayongeza. Batutwalira 5. Lwankuba na kkubo nga bwe lifaanana. Baaba. Amannya gaffe tugatugambye? Amannya gange yenze Sara Najjemba. Kati Sara olinayo ku baana abasoma?
ye mbalina. Ennaku zino tulaba nti abaana ebikolwa by'abaana okwetuga mu masomero byeyongedde. Kaakati waliwo omwana ewakiseeyo yeetuze gye buvuddeko emabega awo. Twawulira luli esseeta hayi ng'ewaliyo omwana era yeetuze. Olowooza lwaki abaana ennaku zino ebintu by'okwetuga bibanguyira nnyo mu masomero? Obuzibu buvaawo? Ebintu by'abaana okwetuga obuzibu oba nandibutadde kufa abazadde. Lwaki? Ne bataata batulekeredde nnyo. Kati bataata bwe babalekerera abaana ne basalawo okwetuga bette. Embeera embi ebeera awaka ng'abaana tebasobola gigumiikiriza. Ndowooza nekibiviirako ekyo. So bataata beebereremu badde waka n'obuvunaanyizibwa. Ne baba tebazza awaka bataata balabirira abaana. Obuvunaanyizibwa tekitegeeza ssente. Obuvunaanyizibwa n'owobanga tolina naye ng'omwana osobola omugambayo obugambo munnaaye leero sirina nga naawe akulaba asobola okuguma. Kale tweyanzege ka tweyongereyo wano mpola mpola. Nkulaba ssente bakuwa nusu ku nusu, wakoze dda akasente, oli musajja mugagga, bangaye gwomu kubasinga obugagga ku kyalo. Balimba tebalimba. Oli musajja mugagga. Amannya go? Breya. Tunula mu kamera wali Breya. Tunula mu kamera wali tubenga tunyumyamu. Gwe nga Breya akolera business wano, ki ekisinga okusumbuwa? Mazzi gokka, bakasoma batya ebisooto babeera waka. Kati emmere evunda tebakyagigula? Era emmere evunda bagitwala mu kyalo bagisuula eyo, naye amazzi go mangi. Era amazzi go mangi. Kale tweyanzege Breya. Kambe nga nsalako abantu abatudde sayidi wano. Ate maama olaga oyagala kudduka nakazadde w'eggwanga, oyagala kudduka Misinde. Mwasuze mutya, musiibye mutya, muli mutya? Oli bulungi chifu? Siri bubyo nnyo naye Justin. Naye ki ekiganye, ki ekikuyiseemu? Tewali kimpitamu nnyo, ebintu just byesibamu katono. Obiraba. Lwaki mwalonda bubi ekkuba okufaanana bweriti abantu b'ekatuuki? Tetwalonda bubi. Naye twalonda bulungi kubeera Zambali yali wano. Obeera okiraba. Zambali yabakiikirira. Tetwalonda bubi. Yase kubo bakyakola naye. Kyaika process waliwo we bayimiriddemukko. Kati ekkuba okubanga liri bweriti mweno season likosezza litya ebyentambula ey'ebintu n'abantu? Ebintu era transport okutwala obutwazi bongeramu transport olw'amazzi. Okutikko kati ngaffe abaleeta emmaali kati ffe twali tukolera side eri. Kati twazze side eno oba okitegeera ate nga tuba tulina osasula abalandiroodi side eri yadde eno tuli ku buyazike. Musasula eno n'eri? Eno tuba ku looni eno baba tulooniinze eri ewaffe. Yadde temukolerayo musigala musasula. Okitegeera bwe kityo kyennyini. Amannya togatugambye? Amannya Henry. Anko ogamba otya? Sina nnyo Tabbu. Amannya go gwani? Amannya Owen. Michael Owen omumanyi? Mutegeera bulungi. Kati gwe oyinamu akapiira Owen? Akapiira nakubira ddala. Owen olimba. Nakubira ddala okuba nnamba ki? Zonna nze nkuba wonna. Kati Owen tomanyi mupiira, tewali muntu akuba nnamba zonna? Wonna nkubawo. Lwakuba nagubaako nga temuli ssente gwa soda. Ne mu ggoolo? Ate ggoolo. Kati Owen olabika oli utility player, tuba tukwetaaga ku ttiimu. Enkuba ekukosezza etya n'ekkubo nga bwerifaanana mu kiseera kino ng'ebyentambula bizibu nnyo? Ekituufu ye enkuba etukosezza nnyo ddala olw'ensonga nti ate egenze negira mu kaseera nga bali mu kukola kkubo. Kati mu kubanga bali mu kukola kkubo n'enkuba nejja yeegattamu, kati ebyentambula ne bibeera nga bigira ki nga bifiira ddala olw'ensonga eziwerako, kubanga enkuba eno buli weegira okuyisawo booda awo mu mazzi, kasitoma ekisooka eyanditambudde naye atya n'asigala ewaka. Kati nga wookiraba nti tukolera ku kkubo, omuntu tagenda kujja agule nga waliwo amazzi wakola ki waalina okuyimirira, abeera mu bweraliikirire. Kati ne weesanga nga wewandikoledde akawogo n'owezaayo oba ettaano ez'okulya, ogenda kukola 2. Obuwiiki landiroodi omwezi we gunaggwaako naye agenda tutega engalo. Togenda munnyonnyola mbu amazzi gabaddewo we tukolera. Kati embeera netusanga nga yakwekwata kusika busubi, kusika ku kisubi. Kale tweyanzege mami. Oli bulungi maama Mboga? Kantuule wano tusooke tunyumyemu ombuulire lwaki emboga zino zifaanana bulungi bwe ziti.
nteekeko okubiri. Kale neeyanze gugamba otya? Gyebale. Kale nawe Bitambula bitya? bubi lwaki ekiganya amazzi gabadde ki? amazzi abantu tebakyasala Ate mugamba amazzi ge bulamu. ago gwe bulamu nga gatuyingirira wetukole tekisoboka. Wadde wabeera bagamba nti amazzi bwe bulamu kituufu buba bwe bulamu naye tekisoboka nga amazzi gakosezza gatya ggwe nga ggwe? amazzi nze kati ndeeta emmotoka y'ennyaanya kolera wali eri waggulu naye kati olaba navuddeyo nenziteeka wano wonna siina wenkolera wano nebudamyewo bwebudami nasabye mugagga yeyampaddewo matovu kati ndaba nga ndi mu kunyigirizibwa okwekitalo naye kyetusaba ekikwatako bambe baali tudduukiridde Bayambeko ku mazzi. batuyambeko ku mazzi. Ndaba bali mu ddikola. Basirisa kubanga singa kubanze olaba nali awo muzikiti zaali ziwera 7 nga mpulira pikiturakita ate nga waali wateredde kyavanga walire kisima nekikoma wali nekisima nekisima era kyovula amazzi gatusumbuwa awantu awo so senga balekawo ettaka ku levo senga bamanya nti tebagenda kukolawo nibatuleka ffe netugira wadde tuli ku ttaka netugira nga tukola kyali badde tubeerawo kuba kuvedda nedda tuli mu ttaka lyaffe naye kati baleka batusimiddewo ekyo ekingi okunyigirizibwa kwe mulimu. Kakati olinayo ku baana abasoma? Baana nina. Balinga bameka? Nayo 2. Abaana ebikolwa ebyokwetugira ku masomero lwaki byeyongedde nnyo ennaku zino? Obuzibu buva ku ki? Buli kumwe bazadde buli mu masomero buli luddawa lwaki abaana beetuga nnyo ennaku zino? Ekintu ekyo simanyi wekiva sijja kulimba. Busi awaye nabo baba n'ebizibu nga bba abaana. Bye tutamanyanga ffe abazadde. Bye batatubuulira. Lwaki abaana temwogera nabo ne babanga bali free okubanga boogerazeganya nammwe mu buli nsonga yonna? Nze ng'abazadde abalala naye nze abange njogerezeganya nabo ne bamanya embeera mwendi maama ali baati maama kino ate nabo ne bakubuulira ekibaluma naawe n'obagaa naye bannaawe nange ndi benti tebenti eziba ssente ku ssomero nti kulya nti muli ako akatono ke mukola ki? Embeera beetyo bebeeyimiridde betubeera obulungi ate nabo ne babeera nga kiraba nti tuli maama kati ali yaddeko ekityo bwe kiri. Lwakuba totugambye mannya? Mannya gange Mama Breya, Mama Chimbowa. Mama Chimbowa. Oli omuvubuka ye Breya? Oli ye Chimbowa first born bonna bange. Bonna babo? No. Amala nina bangi. Onoyo bonna babeera wano bakubugiriza. Wonkwatirako wonna manya kawedde. Amajjo otambula nago. Agange go gambeera wano. Kale tweyanza gw'okyali ku Spark TV era nga tukyali eno sayidi z'ekatooke tukyanyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga nnyingi naye nga ddyo ekkubo lyabwe lifaanana nga bwe lyagala era nga bw'oliraba bwe ligenda mu maaso n'okubanga lifaanana si ddungi nnyo ate nga si bali mu ddikola naye lifaanana nga bwe lyagala. Kaakati kembuuze ku bano abakulu nabo tube nga tunyumyamuko. Mudduse emisinde ate mugamba mutya? Kiki ekiriwo? Oli fiiti? Ndi fiiti ssebo. Kati bino ebinyeebwa bye bayita batya? Bino ebinyeebwa? Bino ebinyeebwa bye bayita... babiyita batya? Babiyita ani? Bya red. Bya red. Eryo erinnya lye babiyita? Kaakati kumwani alaba Spark TV? Spark TV ndiraba. Ogiraba? Ndiraba. Osinga kulabako ki ku Spark okwo? Singa kulabako Programu y'okusaba 7 awo. Ya cheza.com oba. Cheza.com osinga okulaba ku Spark. So kakati ekkubo okubanga lifaanana bweriti mwenga abali mu business ey'okutunda ebinyeebwa n'enva endala libakosezza litya ekkubo lino nga lifaanana bweriti? Ekkubo lino litukosezza nnyo. Bakasitoma okujja okugula ebintu kiba kizibu kibazibuwalira kale. Tebakyajja? Bajja mpola mpola. Lwaki temuteekawo embeera y'okukola deliveries? Tukola deliveries naye era n'abajja nabo tuba tubeetaaga. So kati business etambula kasoobo? Etambula kasoobo. Naye bijjatereera mu maaso awo. Kale amannya? Amannya nze Basiti Webule. Ani?
Basti webule. Yes sir. Kale tweyanze ge Uncle Basti. Uno yo musajja akedde kuugi sebo keera kulyanga tonnakola. Kale tweyanze ge. Haji salamu alaikum. Oli bulungi seeka? Jebali. Bitambula bitya? Si bibi. Ekubo nga lifaanananga bwe lyagala mwalondaani. Anti be twalonda tebannalayira kati ate n'ekirala bagenda otandika okukola ekkubo nga tetunnaba kulonda so kati be twalonda tobanenya. Essebo ekkubo okufaanana bwe liti libakoseza litya mu nkola y'emirimu n'entambula okutwaliza ewamu? era nawe nga bwolaba ekintu kyeraga bwerazi nti ewantu ewandiisa ebyamaguzi oluusi ne bijja mu katale abasinga batyayo naddala kati nga abajja ebintu mu kyalo tasobola kujja nayite wano oluusi emmotoka yeyonooneka. Essebo kangendeko eno mbamaama nabo mbabuuze kugamba otya mami? Tuli ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Jebali. Lwaki toli bulungi? Ekkubo litubonyabonya. Enkuba buli weetonnya tukaaba maziga tetukola. Baba. Bakasitoma baba tebasobola kujja tugulako bintu. Buli omu aba yeeyiganye ekkubo. Naffe ababirimu embeera yembi naye naffe tuba tetwagala kujja naye nga tetulina kyakukola. Baŋŋamba nammwe mwennyini nnyini mbu bajja ne bakola babagamba musembezeeyo ebintu temwagala bisembezaayo. Balimba nze kennyini nze omu kubakola ku kkubo abakubiriza abantu okuva ku kkubo abantu bavaako naye oba kireeseemuko obugayaavuko nga batuuse wano bwoli badde bakola nga bakozesa sipiidi ng'omulimu gutambula bulungi naye ennaku zino bayimirizaamuko balagayizaamu ne kireeta okubeera nga enkuba bw'etonnya amazzi gajjula entambula n'esanyala buli kimu kisanyalalira ddala naye tubadde tusaba bambi bongeremu amaanyi bakole ekkubo lino liggwe naye abantu bayisibwa bubi abantu bagwa abantu bamenyeka oli naagwa mu mazzi ogenda omunyulamu bambi nga yenna atobye abadde agenda kukola nolaba nga bambi ennaku ekwata naye mbadde nze nsaba bekikwatako bebawe ekkubo omukyayina atuyambe atulongoosize ekkubo lino liggwa abantu bafune eddembe. Mami gwani? Amannya azaali eti Nakyeje Vice Chairman w'abasuubuzi. Gwe Vice Chairman w'abasuubuzi? Yes sebo. Kati ndowooza we tumaliriza wano nzije ompeeyo enkoko ndiyeko mpute supu. Enkoko yo kasita otuwa kasente tukuwera ddala n'amaanyi. Yammeka? Enkoko y'ebiri kitundu. Ebiri kitundu. Ate mugiseera kituufu eyo ngisobola. Esoboka bbeeyi ya wansi. Okusinziira ekkubo bwe liri enkoko zirina okuba nga nazo za bbeeyi. Kale neyanze bamaama mugamba mutya? Oli bulungi sooka ojja omuwagizi waase n'onkubuuze ku Jebali. Bitambula bulungi? Obadde ozeggula ku bintu mu katale? Kakati mwabateeganyiza kujja kibayisa kitya ekkubo okubanga lifaanana bwe liti? Tomanyi weesanga bwesanze ng'otambudde n'otuuka katale n'oddayo waka. Amannya bakuyitanga? N'abaweesi. Oli mutuuze wa wano Katooke? Ozeemu buzi. Kale tweyanza mukyala n'abaweesi weebale nnyo weebalire ddala. Mami wasuze oti? Oli bulungi? Jebali? Ozeggula kalumonde? Bitambula bitya? Bw'oyiseewo okutuuka wano? Oyiseeri? Bwe tofunye kutaataganyizibwa mu kkubo ng'otambula? Nkufunye. Kufunye kuba kubadde kw'amaanyi nnyo. Kubadde kw'amaanyi nnyo? Ogudde pikipiki ekubye ekigwo? Ekkubo oliyiseewo oyise mu bbanga? Oyise mu katale munda. Ekitegeeza gwe totuuseeyo eri ku kkubo? Ntuuseeyo kubeera ndabyeyo. Ekkubo eryo libakosa litya nga lifaanana bwe lityo? Linnyo kuba ebigo bibeera wano biyitirivu. Kati entambula ye eri temutambula bulungi ogenda mu kibuga n'okukoma weeno? Somehow entambula yo si nnungi era mbi ddala. Bagyongeza? Ebisale babyongereza ddala. Kati ziringa mmeka okuva wano ogenda e Kampala? Mami ogamba otya? Nasigeyo sebo. Amannya? Amannya nze n'abano bannoola.
Ekkubo mungambye ekkubo B buli omu ngambye ekkubo B mungamba temukyafuna bakasitoma ate nga wuno nkusanze okola okola tukolayo obwo tulondererayo obwo bulonderezi bunkumi 3 naye kati nga ffe basinga omaaza ekkubo litukosa litya batukolera ekkubo naye tebaaliwa myala amazzi ne galegama kati aveeri tasala kudda kiwa eno kati abeeri n'abakolera ku kkubo be baba balina omukisa okukola ki okukola naye tusaba state council ejje tuyambe ku bantu abali kuki ku kkubo bonna bayingira akatale ffenna tuwulira obulumi bwe tukola ki bwe tuyitamu bo bayinza okuba bawa emitwalo 3 ffe tuwa emitwalo 7 ku 6 okiwulira naye kati baba bali ku kkubo bawaayo emitwalo 2 n'agamba oba abamu ne babajjako 2,200 n'agamba nze nkolerawo kaleero kankuweeyo emmeka kankuwe 2 naye kati ffe abali munda tulina obulumi nakasero market ekatooke naye batuyambe ekkubo balituweera emyala tubeere nga tukola ba tuli basinga omumaaza n'abaana tetunabazza ku ssomero tebannadda ku ssomero akyagenze kweringa taamwe n'atera kuggwako etaamu ejja kubeerako kubanga tulina abasiniya abayingira siniya 1 bajja kgenda naye ng'ekizibu kkubo n'obwavu butuli bubi Museveni atuwe ku kasente ng'abakyala b'akatale ab'ennakasero ab'emiyoga twagala ku nkulaakulana mwafuna za myoga tetwazifuna baaziwa balondemu awakuba bamuna bamu ate nga mwenna babawandiika batuwandiika ne baziwa balondemu kale tweyanzege okay tukyagenda mu maaso tukyali wano mu katale ekatooke tukyayogeramuko n'abatuuze abawangalira era abakolera wano emirimu gyabwe batubuulira embeera nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula mu kitundu kino Ssebo wano gwe wakwata bendera ya Nuupu nze Saabakunzi jangu wano gwani tunula mu kamera wali kato ntigani wa Bobby gwe Saabakunzi nze Saabakunzi akola ki akunga abantu amobilizing abantu okubeera nga bawagira pate yeeyo ati nze ndi wa national platform waba mobilizing ne bawagira Nuupu era abantu bawonda Nuupu mu bungi nakolera munaye nga womanyi biri tekyebulizaayo kali kava dda akaki ako okamanyi nosikogera sikamanyi nze gwe ngamba tewayi kyotamanyi wabiraba siyina kye nalaba gwe ngamba kuba gwe Saabakunzi wa Nuupu kasa munango oli munnamawulire na wabiraba okay kakati ekitundu kino ntegeddeko nti owa Nuupu ye yawangula omwakola bulungi ezambaali bangambye yawangula oyo munnamawulire munnaffe okolera muno mu katale ekkubo lino libayisizza litya libakosezza litya mu mbeera nga bwe lifaanana mu mbeera y'ebyenfuna n'abakasitoma tukosezza bubi nnyo ebisooto bingi amazzi galegamyawo mu senta booda abantu buli aveeri oli ava ewaka nga atukula atuuka awo ebisooto amazzi ne gamukuba n'addugala agenda mu ofiisi kukola omutola embeera otawanyiza nnyo embeera y'obudde ey'enkuba abakola ekkubo bakola mpola kati bakola ne batulekaawo tebamalirizawo bisooto naawe obiraba amazzi gaago gona galegale mu kkubo abantu tebajja bulungi kugula bintu mu katale olw'embeera y'obudde otunda biki tunda byendaawo otunda byenda ekyenda nkiraba kya mulembe kya mbuzi kya ndiga kya nte ate bwe njagala kya ndiga nkola ntya ekyendiga nakyo osobola kukifuna obeera nakyo n'oba oyagala kyandogoyo byonna obifuna sooka gyondageko kubanga kakati neetaaga okumanya ekyenda kino nga bwe kiri kati kino kyaki kino kyante ate kino kyonna byonna kyante kati kyammeka olwo kya nusu 7 kiro yesebo yinga toseera mbadde manyi kyamutula munaye embeera y'abantu ogimanyi abantu baavu temuli ssente ate ennyama eriyo yammeka ennyama yagumu 8 kiro awo ndyamu ebyenda kuba ennyama ya bbeeyi ate munaye buli omu alya kusinziira ku nsawo ye kusinziira ku busobozi kale mwebale kuliisa abantu tweyanzeege katweyongereyo wano mpolampola nga tunyumyamuko n'abantu baffe wano mu katale katooke abatunda ebintu eby'enjawulo era abawangaalira mu kitundu kino naye nga bw'olaba tutambula twegendereza kubanga ddi ekkubo lyatabuse madamu sookugi jangu nkuyambe kulinnye jangu
leeta omukono nkuyambeko. Nze nkolera abantu wasuza otya? Sooka otunule wano tunyumyemu katono. Oli bulungi? Ndi bubi. Lwaki oli bubi? Mulabe ensonga y'ekkubo mwe tukolera. Ekkubo oliyigize kakati abantu obasavinga kacaayi. Kati wakasavingayo ebikopo bimeka okusinziira ku kkubo bwe lifaanana? Nakusavinga ebikopo nga 10 byokka. Bwe liba ddungi osavinga bimeka? 8. Kinaana? 4. Tuterereze ekkubo bannange. Bale bakyala bakwagala wali. Tweyanzege. Katweyongereyo wano mpola mpola. Tukyali Katooke eno, okyali ku Spark TV program eno bagita Sipaka ku makya. Tugenda mu kitundu ne tubanga tunyumyamu n'abantu baffe. Twagamba buli wamu tujja kujja tubenga tukutuuka ku ssebo. Sooka ogiremu katono mmale kubuuza ku bakulu bano. Tunyumyemu sooka oseetulemu kaakagaali. Anko, oli bulungi? Sina buzibu. Oli solidi, oli gumite? Oli gumite. Amanya? Amanya Fred Dungu. Fred Dungu. Bitambula biti? Bityo mpola mpola. Lwaki bya mpola mpola? Embeera y'obudde, enkuba, etuzoganya nnyo laba tulinga bali mu nnyanja. Kati temukyakolera ddala ku ssente? Ssente labikako. Ate mbadde mmanyimu abasigaze era nga njagala kugamba Anko Dungu tuwe ka ssente. Nekino ekisiibo kano akadde okalaba kakambwemu. Ekisiibo kibadde ki? Anti kibuza ssente. Lwaki? Abantu baba tebakyagula bintu. Bakyalya. Bekyanga tebagala kulya. Kale, olowooza ki ekyetuza abaana mu masomero ennaku zino? Abaana bali mu kwetuga okufa obufi mu masomero. Owulira ono yeetuze, ono yeetuze, ono yafudde. Lwaki ensonga eri bwete? Ensonga y'okwetuza ndowooza oba ebyetaaga awaka. Abaana bo balowooza nti babeera bakuze. Ne beefuula nti balina ebizibu kumbe tebalina bizibu. Tebannatuuka mu bizibu. Omwana alowooza mbu naye alina ebizibu kumbe talina. Kumbe talina. Eyo ensonga lwaki baleka beetuga. Tannabatuuka mu bizibu ye nalowooza nti ali mu bizibu kumbe tannabatuuka mu makati mu bizibu. N'asalawo ne yejjawo. Talinda bizibu bituukako ate. Kale tweyanzege. Wekiifu ogamba otya sooka obonge wano. Gyebale. Kale. Olwaleero bwetyo bwe tutambudde tubadde wano e Katooke nga tugezaako okubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga ezitali zimu. Naye ebimu ku challenges ennene ezisingira ddala mu kitundu kino ekya Katooke ly'ekkubo lino we tuyimiridde wano wennyini era kameramani wange asobola okulaga wennyimiridde. Nga tunakedde n'enjikuba eddagala naye wennyimiridde weewo ekkubo challenge nnene nnyo ku ntambula y'abantu ate n'ebintu. Ogedde n'abasuubuzi bangi buli omu ng'akugamba ebyamaguzi tebakyasobola kubeera nga babitambuza bulungi. Motoka ezibireeta n'ezibitikkula n'ezibitika okubyongera tezikyasobola kubeera nga zituuka mu bifo ezirina okutuuka. N'abantu bennyini abajja okubibasuubulako okubyongerayo mu bitundu ebirala tebakyasobola kubeera nga bajja mu kitundu kino eky'e Katooke okuba nga bizinesi etambulira ddala bulungi n'entambula ebisale byalinnye okuva ku 2,000 ze babadde babatwalira mu kibuga okutuuka ku 5,000. Then owulidde n'abantu endowooza yaabwe ku nsonga y'amasomero, abaana okubeera nga beetuga nnyo ennaku zino mu masomero ne bejja mu budde. Ngenda kuzzaayo mu studio ewa Kefas ne Miwuka bakwongereyo ne program eya Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab, tova ku Spark TV siba bulungi, weeraba.